omuzannyo gwali tegufa kw'obubuuka gwali guvye ddala mu 62 kubanga bagamba nkola omuzannyo ne gundi mwami Kagolo tulinayo bipya byoba oyogerako mbuza nako wa bananas nako ebyo bintu abantu bye bagamba bakusanga bananas oli otya oyinguwumbuza ova Africa oli ekyogamu yali ati ebintu binkaddiya n'okunkaddiya munkaddiya ate ng'okyali luvubuka luto oli kanjiyite nekye lwaki tebweguya mmere kubanga sibirawo lwa mmere yokka mbeerawo lwa mazima ate nembeerawo lw'ekigambo kya Katonda emmere njirya emmere yetta abantu bonna bafa mmere physically mu kugirya wano obuli ate era n'okugikolerera n'okuginoonya bonna kuyiriba akati abantu bagamba mbu oyinza otya ate okukola emmere ate oluvannyuma ate n'ogigaana abantu ogirya oli mulamu obeerako ekikyamu okoze chocolate oguze eggana ebinyeebwa byaffe gwe Cadbury okoze chocolate kakati ate bwewayitawo ebbanga otundidde n'emyaka 10 Cadbury wana ng'agula kooko nga ffe tetumanyi nti ne kooko gwe bali ava muki mu Africa kakati Cadbury ate wayitawo ekiseera myaka 10 amaze okufuna amagoba gansikirano n'alabaga nti ate Cadbury mubi tomulya kakati ate erya ki buli kye bakola abazungu bakitukola bamala kijjamu amagoba nti ate kati kibi buli mmere gye tulya nti togirya owulidde bw'olya enkoko eyaffe wano nti ate toli lyeno ate y'embuzi si nnungi ate eno y'ennungi kakati tukole ki lwaki mba mu mmere lwaki nkolerera emmere nga omanyi ekintu ekyo kikulema okutegeera naye tewali nsonga eriisa mmere omuntu n'ali eminwe mukaaga katugambe egy'amatooke ate bw'agenda mu bathroom naaba ng'afulumya eminwe 10 bagiyita toilet bathroom onaabirayo ebyo byammwe byawana batamanyi mugiyita toilet kubanga eri bathroom ne toilet biba wamu buli babyawula kuba buno bupuloti kati enzimba y'abali kyenkugamba baatuyigiriza okukozesa toilet owulidde ne bathtub ebeeramu bashawo yensonga lwaki bakiyita bathroom era bw'odagenda omuzungu ajja gamba where's your bathroom tajja kubuuza mbu where's your toilet anti ffe twamanyira nkoma ate yo si toilet ate yo latrine akati bannange njagala tutakulula ebigere kyokoindi ovudde mu bathroom muki badengezaako kati ate ogenze muki mu latrine simanyi gyodda bw'ova ku latrine oyinza okubaako awalala omukwano gwange yaŋŋamba Uganda eyenkya esimu tuziggyeko masimu anti omuyaayi oli ayinza wamma olyose n'onzijjukisa teeka mu silent simanyi kugissa mu silent osika waggulu eri eyaani eyiyo oba eyange sika eyiyo wenagikutula akalimi mmanyi tewakulira ku rediyo ezakusika tewakutulayo ku rediyo akalimi anti onoonya Airtel simanyi Air olwali tunoonya ki osimanya weevu bandi ogende ku soft bandi n'ogikutula redi channel ebimu abikolako nammwe nze ndi myaka gyo ng'onoonya simanyi weneekwatira weevu kwe twali kukinaye naye ate era nakati era kyekimu wifi okiraba wifi kale kuba kati batubbira waka batubba okkiriza wali wakubbiranga wamanda galinga gago wali
Ogusimusango gwange kati. Kulinze mu. Ate njagala kubisiwazaako ku mimwa ndaba gikalaakala. Ejani. Ejange. Okay. Nawe oba oyagala okubisiwazaamu obisiwazaamuko. Nze sirya bubi. Banaye temuŋŋambe ekigambo n'ekimu nti munaatera okusibuka. Nze sinze ntuuse leero. Saawa zabadde mu mwanda wadde mbirano nabadde ndiredio. Nenzijjamu n'engoye kati nsisizaamu buza. Fune ebyokulya onaaba ogendeyo wabweru fune ebyokulya. Mangu otovaawo byakulya biki? Tuma omukyala. Onootuleetera ebyokulya. Omutumu oyo n'omusobola ajja kulekera ebintu ebizibu. Bagomba okusiiba. Tutandike. Gende. Okay, we set rolling. Rolling camera. Sound quality. Yep. Then action. Guno murro. Ntuuse ne kabwejungira nga bulijjo. Musajja yakeera ku makya tamanyi tamanyi muhozi. Sebo muhozi okyamanyi? Kendo omubuuzi oba yammanyi nange mumanyi bw'aba tammanyi nange simumanyi. Buuza buutyo. Obusungu nga bungi. Nina obusungu yes. Kubanga ombuuza abantu besiteekwa kumanyi. Mu nsi muno mulimu abantu botateekwa kumanyi. Mu nsi muno tulina ebintu ebitateekwa kumanyi. Ye Katikkiro wa Buganda omumanyi? Yes. Ye Mayiga, Charles Peter Mayiga, lawyer. Sijja kubuuza kabaka wo. Era awo wowe mudde gwe. Labayo ekyo tebakibuuza. ADF naye tomumanyi. Lwaki oddiŋŋana mu nnyo ADF nkugambye mubuuzi oba mmanyi mumanyi bw'aba tamumanyi simumanyi. Takumanyi. Wangi? Takumanyi. Teni nange simumanyi. Ate njagala okutegeeza nti waliwo ebintu bye tutateekwa kumanya oba abantu be tutateekwa kumanya. Owulidde? Nti omuntu okumumanya omumanyira ku nsonga ki? Waliyo abantu abalungi nti kuba embooko ajja kutta Kyagulanyi ka Bobby ye njogera ye tomumanyiiko yazza byogero oyo. Omanyi Mwami Kagolo mulwawo okutegeera ebyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So bwe kusiiba mufiira njiraba nsiramu ADF omwegaana. Si kumwegaana simumanyi bannange. Tukiveeko ekibuuzo ekyo. Omuntu amumanyi mumanyi. Mwami Kagolo omumanyi ye? N'oyo gwe nina okumanya mukola ki? Ne waliwo ebintu bye siteekwa kumanya. Siteekwa kumanya nti Abachayina balya oba emisota. Kubanga nze tekinkwatako. Okitegeera. Togendangako ku dining yaabwe ne mulya misota nabo. Era sisuubira gulya. Kati bagufumbiddwa bulungi. Sigulya kuba sigulya nga nze mmamba bwe sikola ki? Nze bandiisaako ggoonya. Gwomanyi naye nze omuntu waliwo abantu be simanyi mu gavumenti eno oba ne mu nsi yonna. Kituufu. Toyinza kumbuuza nti nze kaakati n'oŋŋamba nti mmanyi oba no Kagame oba Kagame. Kaakati abantu mbamanyira waabwe mbasangawo okubamanyi. Ye mbamanya ddi? Bwe mubamanya mutya? Muyitawo bamanya. Mumanye mutya nti be bano oba bali? Nze si nvaako ekintu ekyo nina okumanya. Seetaaga kumanya nti ebweru mu mitinga bw'olabye wali ejange. Seetaaga kumanya misota girimu oba bike. Mulimu emisota? Awo. Oli mulunzi wa misota? Nakati emisota egisukka oba emeka simu. Otajaki lwaki ogireka ne gibojja abo abatambulira awo? Anti simanyi wasanga omusajja afuuka ku fensi yo. Ngambye simanyi oba nakati emeka kubanga olumu nekanga nga nfuuyidde. Olumu nekanga nga ntemye omuti. Nekanga nga ntemye omuti.
tomanya kirimu. So naye ekintu ky'okumanya abantu abo nze njagala okukubuulira nali okukomera nti tufugiddwa nnyo olw'abantu nga beekwasa oyo gwe bamanyi n'okufuna essente tukolera kwani gwokola ki gw'omanyi n'okusoma oluusi ogenda mu ssomero omwana bajja kumumma ebuddo ayise naye singa omwana eyasomera ebuddo atwala omwana w'ebuddo eri masita n'amanya nti omwana oli kitaawe ono yasomera wa ebuddo ekifo akimuwa batusosola akozesezza gwamanyi okumanya okwo kutuleetedde ebintu bingi nnyo ani gw'omanyi era kyo ekibuuzo kiri oba twakyogerako oli naakubuuza nti gwani keekaani ako okitegeera kwega gw'omanyi oyo waliwo ekintu kye bagamba abaana abasomye ne batafuna mirimu nti ki it is not who you know, it is about who you know. Okiraba not your gundi qualifications. Mwenzo kubanga mwena mwina qualifications kye yafunza n'agamba know who. Take no know who webani. So nja sikolera ku mbirige eyo ey'okumanya ey'okukola nga olw'okuba mmanyi omuntu olw'okuba omanyi taata we wamukolerako ye mirundi esatu gumu mu State House entebe enkadde Rooms of Africa, gumu mu National Theatre n'omulala ku Conference Center. So Conference Center gwatunda nnyo. Saakola gwatunda ani? Gwatunda ki? Gwatunda omusajja gwe bayita Alex Mukulu. By goodwill, okufuna goodwill. Yes. Yeah, kyali kiri kubanga kyali international. Okiraba. So era abasajja bakutunulira bubi n'omala ogende waabwe n'omugamba nga akyaliko abo abafuzeeyo ebbanga eppanvu ng'ono n'abagamba nze Alex Mukulu gwe wansalako amatu gwe. Naye oyagala nnyo ebyobufuzi ebitalina mugaso ebitalina makulu. Tebirina makulu. Kiruwa kitalina makulu? Kujjako bantu matu. Ebyobufu. Yeah. Omuntu otutuukira okutuuka. Kujjako omuntu okutu. Omanyi ono omusajja yaluma munno okutu. Ye. Nga bakuba ebikonde. Mike Tyson. Yali ku kisenge. Nga bamunyigiriza. Talina wadda. N'agamba nti ono kakati yeetaaga kuluma bulungi. N'amuluma. So obadde ogamba otya nti ki? Mbadde ngamba nti bw'ogenda ewaabwe era ajja kutunulira agambe ye gwe yansalako amatu. Anti nenkugamba nti omuntu bw'omunyigiriza ennyo ku kisenge. Kati baali bwe bakuwa omulimu guno baali bakutunuzza nnyo nga bakunyigiriza nnyo ku kisenge oba wayagala obalage. Omuzannyo gwali tegufa kw'obubuuka. Gwali guva ddala mu 62. Yes. Bagamba nkola omuzannyo ne gundi mwami Kagolo tulinayo ebipya nina byoba oyogerako mbuza nako wa bananas nako ebintu abantu bye bagamba bakusanga bananas oli otya Rooms of Africa oli ekyogamu yali ati ebintu binkaddiya n'okunkaddiya munkaddiya ate ng'okyali luvubuka luto naye kyobumanya comments zibadde nnyingi ezikwogerwa ezikuwaana n'eziku criticizinga nga bw'oli ow'amazima ennyo kubanga ekibi okiyita kibi ate n'ekirungi n'okiyita ekibi. Okiyita otya? Ffe tuyigiriza baani babayigiriza obutwogera mazima. Tuli mu nsi etali y'amazima. Lwaki muli mu nsi etali y'amazima? Ffe tukkiriza nti tetuli mu nsi. Nze siri mu nsi. We oli elevated beyond nagiwangula ensi nagiwangula seeguya mmere seeguya sente seeguya mukazi seeguya kapa seeguya kintu
ate sinabuteeguya naye njagala mpe nga tebinkwatako nnyo. Naye weeguya Alex mukulu mu ggwe. Seeguya Alex mukulu mu nze, neeguya ekyo Katonda kye yassa mu nze. Alex mukulu gwe bundaba yaliwa kakati wano. Mubiri, mwoyo, mwoyo. Alex mwoyo gusinga. Biri bisatu ssebo, mwoyo, mubiri, n'ekirala kiki, mwoyo, mubiri. Tugende n'ebiri bibiri. Mwoyo n'omubiri. Mwoyo agenda n'agamba. N'emmeme katugamba oba kanjiyite n'ekye. Lwaki teweeguya mmere? Kubanga sibeerawo lwa mmere yokka. Mbeerawo lwa mazima. Ate nembeerawo olw'ekigambo kya Katonda. Emmere njirya, emmere yetta abantu. Abantu bonna bafa mmere. Physically, mu kugirya wano obuli, ate era n'okugikolerera, n'okuginoonya, bonna kuyiriba. Akati abantu bagamba mbu oyinza otya ate okukola emmere ate oluvannyuma ate n'ogigaana abantu ogirya. Oli mulamu, obeerako ekikyamu, okoze chocolate, oguze eggana ebinyeebwa byaffe, gwe Cadbury, okoze chocolate. Kakati ate bwewayitawo ebbanga otundidde n'emyaka 10 Cadbury wana ng'agula kooko nga ffe tetumanyi nti ne kooko gwe bali ava muki mu Afrika. Kakati Cadbury ate wayitawo ekiseera myaka 10 amaze okufuna amagoba gansikirano nansikirano n'alabaga nti ate Cadbury mubi tomulya. Kakati ate eriya ki? Buli kye bakola abazungu bakitukola bamala kijjamu amagoba nti ate kati kibi. Buli mmere gye tulya nti togirya. Olidde bw'olya enkoko eyaffe wano nti ate toliyeno, ate y'embuzi si nnungi, ate eno y'ennungi. Kakati tukole ki? Lwaki mba mu mmere? Lwaki nkolerera emmere nga omanyi ekintu ekyo kikulema okutegeera, naye tewali nsonga eriisa mmere. Omuntu n'ali eminwe mukaaga katugambe egy'amatooke, ate bw'agenda mu bathroom n'aba ng'afulumya eminwe 10. Bagiyita toilet. Bathroom onaabirayo. Ebyo byammwe byawana batamanyi, mwe mugiyita toilet kubanga eri bathroom ne toilet bibawamu buli babyawula. Lwakuba buno bupuloti kati enzimba y'abali kyenkugamba baatuyigiriza okukozesa toilet. Olidde ne bathtub ebeeramu bashawo, yensonga lwaki bakiyita bathroom. Era bw'odagenda omuzungu ajja gamba where's your bathroom, tajja kubuuza mbu where's your toilet. Anti ffe twamanyira nkoma. Ate yo si toilet, ate yo latrine. Akati bannange njagala tutakulula ebigere. Kyokoyinde ovudde mu bathroom muki badde ngezaako kati ate ogenze muki mu latrine. Simanyi gyodda bw'ova ku latrine. Oyinza okubaako awalala. Ali omukwano gwange yaŋŋamba bwe baagendanga eyo baavuganga gaali naye nga waliwo ab'ettima nga bamamirawo Kamulali. Yavanga eyo n'akulula Kamulali ne gujja bagira anti bamuyita Asaki oyo musajja oyo. Kumugjamu muzoogo kiba kirungi omwana omugjamu omuzoogo n'ayiga nti ekyo tekikolwa nga twavuga gaali. Anti kisinziira amaka gammwe ekyegaali kimu. Mpozi mu mwali bagagga. Tetwali baavu. Nze n'okuuma mwabiraba eno nga muzze eno mu baavu. Netta twagendanga mu kyalo eyo n'okyala kibyonna n'obiraba. Tewali nze kye simanyi newankubadde nga ebyaffe byali birala nabyo. Byogereko abantu bano babimanyi. Anti buuza. Kamuleme kuzza nnyo mu kyalo onootera okugamba tubeerangako mu kyalo. Sebo kisiza kyo. Ensi weetuuse kati tuli ku kigambo kye bayita obunkenke.
essaawa yonna ekibanyi kiyinza okugwa n'amenvu. Kitegeeza nti essaawa ensi weetuuse bwe kataligirya tuyinza okugenda mu Third World War, nga kino kikoozingibwa amawanga abiri. Israeli yajja nelaba munywanyi waayo America nebagamba abasajja bano balina enteekateeka y'okukola nuclear bomb. Bwe bakola nuclear bomb, mbu abawarabu bano bayinza okukola ensi oba Israeli akabi. Ne basooka ne bagirumbamu awo ne bagisekula n'etaggwa. Ne bagamba either bavaayo bajje balage ensi nti bagenda kugyawo nuclear yaabwe oba baddibwamu okulumbibwa. Wenjogerera waakayita ennaku si nnyingi, Israeli ne America balumbye, bakubye ebibazuka ne basindikayooko n'abantu, naye bonna bawambiddwa. Amagye agamu gawambiddwa, galagiddwa nga gawambiddwa. Kyengezaako kubuuza, ensi olaba tetugenze ng'ebigere bitunudde mu World War III? So gwe bagamba nti teribayo World War III, ekyawandiikibwawo nti teriba World War III. Olaba kino kiyinza ogikoozinga, kiyinza ogitriginga. Omanyi simanyi kansooke bwendi nti Israel, America ekkiriza mbiraba eyo mu social media nti erina okununula okuyamba Israel ng'esinziira ku kyawandiikibwa ekigamba nti oyo who blesses Israel will also be blessed. He who curses Israel will also be cursed. Kati Abamerika bo bakkiriza mbu Katonda yabatonda to bless ki Abayisirayiri. Era y'ensonga lwaki yabawa ettaka eryo mu Amerika basobole okubuulira ensi yonna nti mu blessing ki Isirayiri. Kwe kukkiriza kwabwe. Tewali kirala. Era bajja kulwanirira Isirayiri ppaka. On the other hand, n'Omupalesitayini agamba okutuusa ng'Omuyisirayiri avudde ku nsi kuno naggwaawo tetujja kulekerawo kulwana, tetujja kuba na mirembe. Kakati ekyo era kyakibuuza nkyakibuuza ekirala ky'oggwe ky'obuuza kigamba nti omutalo ekyo kinaleeta ssematalo. yalibaawo mu mwaka ki? Tetumanyi kankijja eri bwenti nti muli twali tumenya ekigambo ekitegeeza olutalo n'olutalo, the difference between a battle and war. Ogimanyi? Battle olwanira war ye action. Bw'oba ombuuza anti battle kitegeeza battle enwaniro wo kitegeeza ye action. No, olowooza nasoma nnyo. Tekyetaagisa kusoma kino. Tulina ntalo z'olwana waka ne wabaawo ne ssematalo w'omu maka. Oyinza okuwuliriza kankuwa ekisampo okusinziira ku maka olutalo olwana ne mwana wano. Wakoze kino tereera tojja kulaba. Naye bwe kituuka gwe okubagana ne maama waabwe oyo ssematalo. Ababasala ne badde wa maama waabwe. Afuuse ssematalo. Kakati Katonda tumuyita ki? God. Omanyi Katonda abazungu batusanga ne bakatonda baffe. Awulidde ne baleeta Adamu ne Eva ng'ayita mu by'okukkiriza spiritually. Olidde ate Katonda n'atonda ne bajjajjaffe nti Alex mukulu jjajjaawe ye gundi. Okitegedde?
okukkiriza kwabo ab'emmamba ye Enoki ye Katonda waabwe. Kakati Katonda yani mu Baganda Katonda si ye Katonda. Ye Saabatonzi. Wangi? Saabatonzi. Sekatondera. Sekatonzi. Owa buli kimu. Kakati bw'atonda n'atonda ekika kyaffe eky'omukukkiriza okuva ku Adamu nani ne Eva n'atonda ekika kyaffe eky'okukkiriza era kyo nakyo tukimanyi kikulembeddwa bajjajjaffe nga ne Yesu mwali. Nze Yesu jjajjange muliko Oluganda nja kuva mu program ate owakana ki Yesu simuliko Luganda bannanga abatulamu siriiko Uganda nina Oluganda ku Yesu lwaki batugamba bali nti ffenna tuva mu Adamu naki kati Oluganda omusajja w'emmamba w'ebutambala anti nkwawuliddemu ebika bisatu nti bajjajjaffe ab'omwoyo bonna ba mwoyo. yes waliwo ab'omubiri nti gundi jjajjange ye Muwemba oyo naye ali mu lunyiriri luli olw'Abaganda bange bakazani bange ab'omu mubiri bonna naawe nga mwoli olidde nkwekengedde. olina okwekengera kuba tolina kyoliko twala sukuma kubanga bw'oba olina kyoliko toyinza kwekengera ate oba weekengera kingomanyi kyoliko nze oŋŋambe ndi kazini wa Jesus oba jjajjange si bwe Yesu jjajjaawo gw'oli musiraamu Yesu kazini wewe byosoma tubitegeera bulungi oli abeera supreme. Ani abeera supreme kiringa bw'onoogamba Museveni nabwe muyita ng'oggyeko pulezidenti wange oli omuyita wa Luganda mu byobufuzi. Nze ndi mu byabufuzi anti yakufuga anfugira mu layini ye ndesi jjajja wange gomanyi era Natasha yajja wano yakugambye nti jjajja kati jjajja wange tugende mu maaso bebamu oli jjajjamu mu lunyiriri lw'ebyobufuzi beba jjajjaffe baamiini Bamuteesole yasooka Bakabaleega Bashaka Zulu abo bonna bajjajjaffe mu byobufuzi. Yes. Olidde deni obaawo bajjajjaffe mu mwoyo olidde n'obaawo bajjajjaffe mu byokusoma. Kakati mmwe kye mwawula nti bw'oyawula n'ogamba nze ndi wano siyingirwamu kino ne bambi wegendereze olina ne baganda bo bennyini bw'otomanyi gye bali gwe kati. Yes. Sinasanga omusajja akufaanana ennyo etteesa eyo n'endooza yeggwa nemuyise erinnya Kagolo omusajja ng'ayitaba Kagolo ng'omusajja ayitabayo akufaanana bufaananyi. Okay. Olinayo baganda beeyo b'otomanyi ngamba danafaanana Sean Kingston oyo gwe naye abaana bataatawo bonna oyinza okuba nga tobamanyi. Ne mwami Kagola ava ati eno era n'Abamerika bambuuzaako, are you Sean Kingston? And I said, no, I'm not. I'm from Africa. I'm an African. I bet you look so much. I said, bakulimba nze ndi Afrikaani. Afrika. Yes, tulina baganda baffe mu biti eby'enjawulo. Munzikiriza abo bonna abasumba abakulembeze mu madiini baganda baffe. Naye ate bw'ogenda ku bakiva e Bulaaya abaaleeta ku n'enjiri nabo baganda baffe tebaliko Oluganda. Ekitufugisizza obubi okuva ensi lwetandise eno kwe kulowooza nti gwe toli muganda wange. Olw'okugwa kiri we fell short of the glory of Chi God. Twagwa kakati nze ekikulu ndowooza nti gwe sirina kubeera naawe tiki simumanyi muganda wange oyo naye ng'ate oli muganda wange munzikiriza oyinza okubona muganda wange mu mirimu. Kakati bw'obanga oli muganda wange siyinza kuwalana siyinza kuyisa bubi
ukitegedde abawarabu kyogezaako gamba si baganda wangi abawarabu si baganda ba Isirairi Abapalestine bakulidde mu nsi y'emu waliba eri Gaza bagisalako ante kyabalemu okutegeera bo bennyini nti Waluganda nze nali mu Isirairi nagamba buli abasajja be bamudda enjogera y'omu Isirairi y'ey'omu Palestine Abapalestine bagyenya bali mu Isirairi bavuga taxi ate mu Isirairi taxi za Benz si bino ebyaffe bya bodaboda kiriza Benz ate kakasa yakukale ulirondo ate Benz otulamu zino taxi za mutodde mubata ebulayo omu naye muganda wange enjogera yaabwe toyinza kumanya mu Palestine na mu Isirairi ayongera bubinyo bonna bawoganyi wahala yabasabula nagamba nti ndi mu nsi kyeno ogenze mu nsi ya mwoyo nze nali mumanyi ngenze wa Isirairi ne abasajja bakambwe wagamba olinnye y'amagye so ekintu ekyo n'Abapalestine bennyini n'Abaisirairi singa bakikkaanyaako omulundi ego nti abange tuli Baluganda basi naye tebakyagala olw'okubanga waliwo abo abakifunamu ssente yes waliwo abakifunamu kakati goloza Trump akyayagala ssente kakati afunamu ki mu byakola naye lwaki abakulembeze babeera n'omululu Trump bamuggyako ng'afuzeeko naye n'alwana nnyo okubawo nagwo olw'okuba bakulembeze olw'okuba baagulina kyekyabafuula abakulembeze enjawulo eyo girabe tebaba nagwo olw'okuba nti bamala kufuuka bakulembeze ne bafuuka ab'omululu baba nagwo eno nga bakula ng'oli wagamba nti ye yava lwakitula si lwakitula lwakutula tobifaanana bwe bityo owulidde naye kyosoose kyekibadde ekituufu kuva buto gwe kategolooza omululu agufunye bagufuna kati katugambe nga ogenda n'otunuulira abayimupi wano ababaddeko ne babajjako naye nga balwana bakyalwana banzi b'akalulu ayagala kuddako kubanga naye balwanyisa nakyemalira aluddeko naye nga nabo tebaagala kuvaako gwe mulimu gwabwe guli mulimu bagulyako si buweereza guli mulimu okitegeera teri ebyombu bawagira ono babawagira oli bo baagala kubeera mu parliament kubanga gwe mulimu gwabwe balye sente tulina abantu abalina emirimu gyabwe waliwo abantu abajja mu byaffe bino entertainment ate waliwo abaagufunira omulimu gwabwe ate waliwo n'abazaalibwa nga boba weebale nnyo nga bakirina Alex mukulu kakati abo abasajja bonna bali mu parliament bw'omubuuza nti oyagala ki tayinza kukikugamba nabo tebamanyi kankubuuze bw'ofuna omukisa n'otuula ne Museveni bibuuzo ki bye wandimubuuzizza nze ku lwange njagala nkikuwe kiki ekikulemesezza mu buyinza nga gye wandimubuuzizza ki nze ekyemubuuza wandimubuuzizza nze sebo pulezidenti wa Uganda ofuze emyaka 4 ate era nsiimi kiki kyakulemesezza mu buyinza gwe wandimubuuzizza ki Alex mukulu nga mbuuza waaki ng'otudde nga nze bwe ntudde naawe sisobola kutuula nembuuza Museveni lwaki aludde mu buyinza olwoza tamanyi amanyi nedda wabaawo ebibuuzo anti waliwo oyinza omubuuza nti olya mmere ki nze ne mubuuza bya bufuzi wandimubuuzizza ki bw'ofuna omukisa ogwo nze nkugambye omuntu ng'oyo simubuuza bibuuzo neki mba mbuuza waaki omutunuulira bw'oti kubanga omuntu akola ekintu kyamanyi muzibu okubuuza lwaki akikola kubanga abasinga abadde tamanyi nti Alex lwaki weebaka okimanyi weebaka
Avuddemu atya. Kiringa bw'ogamba lwaki weebaka. Buli obuziba ssaawa 3 oyagala kgenda mu buliri. Onziramu otya? Nti nze si bwe nkola. Gogenda ku ssaawa 3 mu buliri. Nze siyingirayo ssaawa 3 mu buliri. Obuliri bwange mbuyingira ssaawa 11 ez'okumakya. Yese bonkola kiro ku ssaawa 11 ne ngenda mu buliri. Nezuukuka ssaawa 4 ne ntandika eby'ensi. Kakati oli yajja n'agenda ye. Kati gwe munafu. Wamuwa akalulu nga tolaba. Lwaki tewamubuuza ku olwo? Lwaki ompaayiriza? Nze bw'alabako nga mpa Museveni akalulu. Nze mmanyi kewawa. Nekyenkugamba wandibadde omubuuza ye. Omuntu amanyi kyakola. Kati ng'abo abasajja basomye ne babbi. Basomye bamemba bu parliamenti abantu abasomye nakugamba nakuwa ekizambo nti omuntu asomye nayiga okuwandiika ate n'afojinga cheeki oyo aba asomye era yo omutuusa omubuuza nti ki yono gwe nasanga afuka ku kisenge kyange nemubuuza lwaki tolina magezi naye siina magezi nze gyola kati oyo omugamba ki tikalerekerawo atosobola kubanga omusajja asebye n'ettaayi buvenja gambe siina magezi nagamba wange gumpitamu wenkonkona ku geeti yo tojja kunzikira okoma osirikiraawo toddamu mubuuza birala kubanga kyakola akikola ki akimanyi era naga sirina ki sirina magezi kati gwe bwogende wala oba onoonya ate busiru bwe bwobeera omusiru kubagambye nti toli musiru oyagala kubeera musiru muna otyo ayinza okuva ku kisenge nadda kuggwe nakufukira Uganda olutuufu tugamba nakunkumulira ate okunkumula kulala kiki bw'okola bw'otyo oba okoze ki oba okuba kasonso sikoze bwenti nkoze bwenti ukola kikyo nkutte kati kaŋŋambe nkutte galubindi zange zino nzikola bwenti mba nkoze ki okunkumula lwaki kufuuka kunkumula kubanga ekigambo kiri kyososeza kibi si kituufu mu bantu oba mu baana abato sebo tuddeyo mu America tuve mu Africa kakati Sematalo Sematalo okujja mu Sematalo yayita owokubiri waliwo ensi ezitakosebwa Sematalo ensonga lwaki tezakosebwa Sematalo ozimanyi kubanga America okusobola okusigalawo mu Sematalo owokubiri ne watabaawo kibaako kyagiwa chance okukulembera ensi eno lwakuba tewali yali asobola girumba era nakati Trump byakola bino ebya Venezuela tulowooza nti mafuta gokka obutalumbibwa muntu yenna kulandi abo kakati ffe tuli ajja nawalwanira ewakaawo n'otakukkiriza kujjawo bw'onooyasa endabirwa munsi America teyagala muntu alwanira ku ttaka lyayo era kyova olaba yeekuuma mu buli ngeri entalo zaayo zonna ziri bweru waayo okitegedde kakati weebuuze singa Sematalo owokusatu atandika Uganda eri landlocked kati genda mu geography waki olabe strategies ya American bases zetadde mu Africa oba ne mu Europe owulidde naye ate ono omusajja n'akutemyako wa Iran naffe twandikola tutya bwe tuti Sematalo ajja kujja oba twagala oba tetwagala naye tekitegeeza nti Trump nti luno luliwo kakati lweru tetumanyi tuyinza okubanga lweru Sematalo atandikiriza naye ng'oba twagala oba tetwagala tulina okulwana ng'ensi yonna olw'omululu ogujjudde abantu omusajja yagenze n'abuuza n'agamba nti ate yagamba abantu nti tetulina mmere etumala nga tugirime nga buli omu agikoze eki n'abuuza nti ani yayiiya breakfast
Ani yayiye breakfast? Ani yayiye lunch? Ani yayiye dinner? Kakati ebyo babiyiya balina engeri gye bakuteeka mu ki mu system yaabwe. Ne bakutegeeza nti ku breakfast omuntu ategeera alya bacon n'ateekako sausage n'ateekako toast n'ateekako n'amagi n'ennyaanya embisi n'ekikopo kya caayi. Ebyo byonna by'obibala byonna bitundwa kati. Kakati ensi yonna bw'ekikwata nti ekyo bwe kiba. Lwaki omulimi w'ennyaanya teyeeyongera kulima nnyaanya kuzirya ku breakfast? Lwaki omulimi w'embizzi, omulunzi w'embizzi teyeeyongera kulunda mbizzi? Kubanga embizzi buli omu akimanyi mu nsi yonna, bacon biki bye balya sausage, nti kakati bw'otolya ebyo ku makya, kakati ffe ekyaffe wano kyandibadde katogo. Ekintu ky'oyogedde kikulu nnyo. Omuzungu ono bwe yali ateekateeka economy, yagidesigninga. Nagamanyi ojja kukyusanga engoye. Nkuwa ekyokulabirako ennyambala yo nnungi nnyo. Naye ate kikostinga buli lw'olina okukyusa olugoye. N'agamba ajja kwambalanga empale, omukazi ayambala esikaati, ona ayambala Obusiraamu ateekeko entalabuusi. Kati ye yakuyiiyiza. Oso oyongera omugula. Yiye ekintu in such a way. Olinga intelligence gye ngamba yita bweti. Ntunda ntya kino? Abantu kamba training nti kulanchi. Kakati olusa alyoka aleeta emmere ye nti lanchi balya kino. Olweggulo bagambye ekiro nti atolya nnyo lya saladi yekka. Saladi bamulima. Okitegeera. Kati ne tubanga bwe tutebwe tutambula. Baatukosa obwongo. Ate twagala nnyo okumatiza abalala. Kati ng'ebyo byenjogedde nti bye tulya naffe bye tulina era bye twambala. Kugamba okugezaako to impress people nti ndi muzungu. N'obeerawo n'amaaso nga malamu n'ogateekako ebirabuli. N'obeera na balowooze nti wasoma. Okitegeera. Twagala nnyo to prove ourselves nti ffe tusinga oli. Ng'omuzungu bwe yajja era yateekamu mentality eyo. Kati sebo batambulira mu binu na sapatu. Naffe ze tuba tukozesa. Ate kakati mwe mwazivaako ze muddako bo babivaako. Ffe tuziddemu. Kyabataga. Ayina osanga ani ba member of parliament nti kiki gundi bani babayita batya Sseggona n'omulala bodi. Leka nkubulire bwe ngamba nti babayitaani kubanga mu mutwe gwange mubamu abantu bangi nnyo. Kakati awo toyinza mugaana kwogera Luzungu. Kubanga Sseggona musajja lawyer. He has a law firm. Ogwo mulimu gumu. Yalina ogwa Buganda egyebiri. Nesimanyi oba gukyaliwo. Alina ogwa parliament egyesatu. Oyagala kufiira ku mirimu. Naye nga byonna asikazza mu ye. Alinga Wankoko ero na Wankoko namugamba atakulaza wuwe. Olidde. Kakati oyi. Ate wambiza sindika zeri. Neighbor twalako. Olabayo. Abasajja abo. Nti kakati byonna byeyogedde. Ayina lawyer bikibi. Gali amakonze gigambe balige batemedda. Era naye mwali mwayitira. Olidde. Kati kyovula oli lawyer alina PhD alina master. Kubanga okimanya amakubo gatemwadda. Mulina okuyita okubeera ki recognizable. Olidde. Bw'oba tobirina ebyo kati teryakutya. Era teryakussaamu kitiibwa. Kakati abo kyebatya okuluzinga. N'abakulembeze b'amawanga gano abaludde ku bufuzi obageraageranya mu mbeera y'emu. Kubanga abakulembeze baba batambula ebiseera ebisinga tebasanga traffic jam. Tebayimirirangako kugenda kulamuza kiro ya sukaali nga Alex bw'atumya kiro ya sukaali. Amasannyalaze tegamuggwangako. Gwanya gambi. Nga tegabaggwako kitya. Tegabaggwako. Gavaawo agaabwe. Olimba ki. Bw'atafuna gasola, afuna ga generator,
nafuna n'agejjinja. Alternatives alinezi. Abo abasajja ffe tuli banafu. Ffe banafu. Nze nkubuli. Abantu ababulijjo ffe banafu. Singa tetuli banafu. Singa abasajja twabajjadda mu bintu bye. Naye tuddeeyo kakati nga obunafu bwe tulina tubwejjeeko tutya ye tukikoze tutya mpa kyakulabirako bw'oba oyagala okuggyako Museveni nkale tuveeyo bw'oba oyagala obutakkiriza Trump adde ku byabufuzi tumukole tutya. Omanyi Trump at the end of the day agenda kwendingawo oba capitalism egenda kwendingawo nti abo abasajja bajja tutwala abazungu mpulira obona kati mwe tuli tujja kutuuka okufuna layisinsi ng'ozaalibwa ey'okubeerawo kyogedde oli kiddemu nga bw'ozaala omwana olina omugulira layisinsi okusobola okubeerawo nga bw'olaba ekiri mu China. Awo bakuwa ssente n'okuzaala. China bakugamba okkirizibwa kuzaala omwana ogwo owookubiri olina omwesasula owookusatu abeera very expensive. Kati nno ate ekyo kirala kyanjawulo ku kyenjogera ekyo lirimu ku madaala tulina okulinnya okutuuka ku kyenkugamba nti gavumenti eri capitalism eno engeri yeetegekamu ebintu byayo nga Trump kakati nti Trump ayagala ki sente nedda Trump ayagala ki baba ayagala ki at the end of the day kakati tusasula buli kintu olidde okusula okulya okwebaka tusasula okwebaka olwo my dear we pay to sleep how rent kuliko ki nze mbadde ndowooza wakukyusiza wakunaabiraawo kakati ojja kuzaalibwa baga nti kawenja yazadde omwana nti mumuwe layisinsi bwe mutamuwa layisinsi eddwaliro terimumuwa avaayo na layisinsi. Ekyo kitandika ddi myaka emeka okuva kati? Tunula nze nkubulidde bino byonna mulaba twabyogerako mpola mpola naye nga buli omu takola ki atakukkiririza. Naye trend ogiraba omuntu akuggadde wano akuggadde wali akugambye nti ayinza n'eddakiika yonna okukola atya ate eno atandise okuggyako omusolo ogwa buli kintu ky'olya owulidde buli kimu kati nga lwaki abantu tebabateekeko layisinsi okusobola to live n'okussa wajja kujjawo omuntu obadde ki kabwejo ng'okussa bakusasuza osasula naawe olowooza nnimba ne bakubala emirundi gy'ossizza olunaku yese babakuwaka mita nga bakayita sa nga bakayita yaka kano bakayita sa nga bakateeka wa olweggulo nga kamyansa omukago gendeko okozeseza bwa mitwalo ebiri olyoka olaba abantu bwe betta bokka olidde sematalo tali ku lutalo luno lwa mundu lwokka naye abagagga capitalism omululu gulina empenda nabo tebamanyi gye bagenda kwendingira abo kubanga kakati capitalism kyova wayogedde waliwo entale lwa bato lebato ne sematalo olutalo lwe tuliko twandibanga twayingira dda mu World War. Naye ali tekiniko tiye twamumala kumpi naye atuliko era tukyalwana ate kati awo batukutte bubi nnyo awo abo abagagga batumaze nze nkubuulira oba kati omwami w'emyaka 16 ewaffe wano amagezi talina
tokyasobola mukaaga emirundi ebiri okubiseemu takyasobola watali calculator. Era bigenda kuggwaawo, bajja kukwata abantu babawadde layisinsi nti azitowa atya nti kiro bweziti mupakire agende ku maazi alime. Kati Kagolo bamutwala wa ne weeyiti yeeno gwe bayinza okuleka ne batwala omutabani gwe bakuleka owulidde. Kale nno njagala okutegeeza nti nabo tebamanyi capitalism gyakola ki gyabatwala, kubanga buli ssente yonna gy'owa bwebuuze ani afuna amagoba g'essente mu nsi yonna? Obuuze sente mmeka ze bawa oyo aprintinga sente z'ensi yonna, y'amagoba gakozesa ki? Era yaani nina kuwaaki okumprintingira sente za Uganda yofunamu magoba ki? Gyebali abo gyebali nabo, naye sente wano gavumenti yaffe egamba nti ya demystifying emundu anti lweluzungu anti nange lwena kakati bamala ku demystify okwegamba okwabuluza emundu ne bagimalamu amaanyi. Demystification of the gun oba kyekyo banemunsonyi bwe mba nkoze mistake. Then kakati demystification of the gun tuddako to demystify money, cash already kyatandika. Kati ekiseera kijja kutuuka nga ne cash yennyini neyo technical whatever cash oba ekiseera kigenda kutuuka abeere demystified nga tukyamwetaaga. Twatandika dda kuba kati bagamba CV yo tekyagasa, mbu nasoma kino nasoma kiri, baagala kulaba kyokola okoze iki. Sobola okuzimba emmotoka nti wano okukiira tukwagala. Omwavu Alex osobola ki tikuzannya mizannyo gweddayo eri mulayini todda na kulayini genda. Omwavu tawa kitiibwa wa kitiibwa, omwavu ekitiibwa akiwa w'amaanyi. Bannange mukozese emitwe nange binsoberako. Tebikusobera. Omwavu tawa ki wa kitiibwa omwavu ekitiibwa akiwa w'amaanyi. Kitegeeza ki? Ate awe tombuuza lino si ssomero. Wano oli student sebo nandibandi student. Abatuyigiriza bano mmwe bino bye mulina okugamba abaana. Batutwalira ddala nga tukola ki? Naye tuli awo mu kwewunza. Twewunza n'abakulembeze abagamba nti balibereeta simanyi biki na biki, naye bagenda okugwa mu katego ke batamanyi bwe baba tebakagwamu dda. Toyinza kuwakanya muntu ng'omuwakanyiza mu njuyi, toyinza kuwakanya muzungu ng'omuwakanyiza mu luzungu lwe. Kati tuwakanira mu luzungu ate nga tuwakanya omuzungu. Kitegeeza ki? You can't win who has already won you. Oliwo otandika n'omusota senga wali ogutya mu nnyumba yo goba gutwala ennyumba yo bwe tuyingira mu nnyumba yo. Olidde kati bye tuliko naye nga abantu ffenna twewunza, abafuzi beewunza. Tuvumye sifumu okwewunza toba kale oyogedde amazima ate n'agamba ki? Okwewunza tekitegeeza nti oli musiru oba kiki oba amazima ogamanyi naye ne weefuula nti ki togamanyi. Kakati abo tuyinza kubiwakanya muzungu mu luzungu naffe nga bwe batatusobola mu Luganda. Webale nnyo n'owakana nange nga oli muzungu mu Luganda oyinza okumpita Obama oba nti oyo Obama kwanyinza okwogera Oluganda n'Abaganda bonna ne batya. Tati Alex mukulu nze gwe ntya nga tuli mu Luganda. Omusajja n'akutya mu Luganda twandibadde wala nnyo neeteebereza ng'Omuchina bw'akulaakulanidde mu Luchina lwe. Neeteebereza era tukyasoma
etaala zammwe ezo ze zanzita amaaso n'endooza n'obukadde mwebuli nga bakumanyi nze waliwo nze waliwo eyaŋŋamba nti olaba omwana mulenzi oyo Alex mukulu negomba Alex mukulu bannanga omwana yali anyirira ng'ayogera bulungi alina eriiso kati njogera bubi si bwe ŋŋambye twali bato omuntu olabika bulungi neera naye okyalabika bulungi amiina okyaliko senga wali osula bweru nga bakugamba nti oyo n'omusuza wa bweru embwa zimulya kati gwe embwa zikulwanira sebo embwa zezindya ngambye senga twali tusula bweru embwa zandya leksimbaako njogedde bulungi naddanga ono kabwejumbira tetujja kugenda mu ssematalo wa kusatu era bwe tugendayo Afirika eyinza obutabaako kyerwana emirwana ki first of all they own your space nga olutalo weeruli gwe tolina nnyonyi eyikola ki eyitamu bagikuba tennabuuka nakubuuka tulina bumiigi obwamiini wano wansi tebalina nakye beetaagawo beetaaga goldi waffe ŋŋamba mu lutalo owulidde koga tebalina oliyaga nti mu dakiika 5 nkumalawo East Africa so ate oyo omusajja tazanya bw'oteeberezeeyo enfo oyo omusajja gye baagambye gye bamuseemu simanyi biki DNA na biki naye ng'ekikulu gye tulaga ekisembayo kiki lunaggwerawa ffenna kye tulwanirira kiki kye twagala toyinza kulaba nti kakati mu Uganda omuntu agamba mbu bannayuganda twetaaga okwegatta n'okukola biki tetukole ki tulwanyisa abalabe baffe tulwanyisa kala twerwanyise tulwanyisa kala twalwanyisa black omuddugavu kaddugala omuzungu omanyi gwe tuyita omweru omuyindi gwe tuyita owa kyenvu buli omu alwanirira kala ye mu kifo ky'okulwanirira obuntu olaba enjawulo ya ssematalo yawo nebbato waliwo alwanirira obuntu ate abalala balwanirira kala tuli baddugavu tulina okufuna ki obwetwa freedom mu America wano tuli baddugavu tulina okwegatta ng'abakye ng'abaddugavu abange tuli bantu n'abazungu bantu yes kati oyo alwana oluli olutalo lwennyini olwa Ssekatondera asazeewo okumbuzaabuza ngenda maaso Ssekatondera oyo alwana olutalo lwennyini alina kulwanirira ki bantu so si kala twava mu nfuufu tudda mu ki mu nfuufu ttaka mu ki mu ttaka bw'ogenda ku leyazi z'ettaka mulimu buli kala enzirugavu mweri eya brown mweri eya white mweri kaba n'omusenyu mu ttaka yonna mwebiri kakati bwe bagamba nti wava mu nfuufu odda mu nfuufu era bw'oliva mu ttaka olidda mu ttaka kikutegeeza nti wava mu buntu era olidda mu buntu so si nti wava mu buntu ate odde mu nsolo kitegeeza okkiriza nti wajja kubeerayo okuzuukira sinnatuukayo eyo nze sigamba kuzuukira ngamba olutalo oluli wano nti abamu ku ffe tulina okubeera waggulu wa bintu bino olidde nti tosobola kubanga olwanirira kiki kyolwanirira kala bw'oba olwana olutalo ddala luli ssematalo olusembayo olwanirira buntu olidde kakati wano abakulembeze baffe tebalwanirira buntu balwanirira kala kwegatta eya bakaddugala ne bakaddugala okufuna independence ne ba black americans mu America kye baliko olidde China yekutulira nega nti kati ffe tuli eno naye nga ki ekitulema okutegeera lwaki tetutegeera nti ffenna ddala tuli ttaka eri nti era ffenna olutalo lwe tulwana luli lukabuntu
teri muntu yandifudde olw'okuba oyagala okola oluguudo lwe lusinga kabuntu nedda naye okujjako okwebuuza kw'abantu n'omubulu n'obubbi byonna ebyo bye tusinga okuba nabyo e Uganda wano. gwe kati ffe tulina amateeka 10 nze simanyi gwe eddiini gy'osoma. Nange gy'osoma gye nsoma. Mu mateeka g'ekikristaayo erisooka tteeka ki? Otyanga Katonda w'omu. Wano bano batya Katonda bameka abakulembeze baffe. Omusanga mu muzikiti ku Lwokutaano, ku Lwomukaaga mu Baseventh Day, ku Sande mu Bakatoliki, ku Mande mu Basawo Baganda. Ate ye mukulembeze. Kati Katonda w'omu gw'atya yaani? Atya Katonda ki? Ebyokubiri olabye okwewuuza bayibuli togirina eyo si laptop tekulira library kati laba ebyokubiri bigamba kankumalireyo kyenjagala gabikkolaawo mangu laba kankumalireyo kyenjagala okugamba nti abakulembeze baffe bonna n'abali mu parliament olwaleero genda ng'obala amateeka ago 10 gokka ogambemu tteeka erisooka Seggona afuna 4 ku 10. Ku lyokubiri afuna 5 ku 10. Ku lyokusatu nze muwa 8 ku 10. Ku lyokuna waliwo ezzibu ennyo ly'eryomukaaga. Toyendanga. Awo buli omu ayinza okufuna 10 ku 10. 10 ku 10 oba 10 ku 100? Mbagabidde ku 10. Yes, oba waako mmeka? Toyendanga. Abasinga bafuna 10 ku 10. Kati ebintu byaffe biwe abeesimbawo. President gwe twagala etteeka erisooka afuna mmeka? Ku 10. Ono aliwo ku ly'omukaaga. President Museveni ku ly'omukaaga omuwa mmeka? Tazaalangako bweru. Omuwa 10 ku 10. Amiina. Ate omulala tottanga. Naye n'omuwa mmeka? Mpa max ezo g'omuwa mmeka? Omanyi waliwo max, waliwo 0 gye twafunanga ng'erimu n'amaaso mu ssomero. Okulonda kwaffe abantu abo abali mu Member of Parliament bwe tutatunuulira buntu kubanga amateeka ago gali ku buntu tegali ku constitution enkya gy'okola ki? Gy'ogenda gy'ozannyisa. Gano mateeka ga buntu. N'olwekyo bwe tuba tulonda amateeka ago qualifications kale naye tulonde n'obuntu. N'entalo zaffe zibe si ffenna of course ffenna tetusobola. Wateekwa okubaawo abamu abakola ebirala. Naye ng'ekituufu kiri nti kanzire ku ba entertainers nti aba entertainers olutalo lwabwe lubeere nga nalwo lugendinga ku ki? Ku ekyo nti omuntu alwanirira kabuntu. Kuba the end of the day twagala. Olina abaana oba bameka kati? Olina babano? Nina abaana 7. Olwanirira. Si kyo? Olina ekirala? Kiki? Bamama baabwe. Kituufu nakyo. Kubanga nabo olina balwanirira. Bamama baabwe nabo balina okulya, okwambala, okusula. Okiraba n'okubaamu nabo ate amaanyi agalabirira abaana bali. So bwe kiba nga gavumenti eyimiridde ku lwabo erwanirira bantu ng'eriwo ku lwabuntu tuba n'emirembe mingi nnyo. Gavumenti ezo ziba n'emirembe mingi. Genda mu Scandinavian countries eyo waggulu olaba abantu abalwanirira abantu. Olabe gavumenti ezalwanirira abantu. Nti oluguudo luba waliwo baasi oba tewali baasi eteeka okubeerawo ku budde ekutwalewa gy'olaga. So tedipendinga ku yo nti temali buntu mu kkubo mugira mulinda. Time eri ssaawa 2 oba waliwo abantu oba tebaliiwo etuuse emalawo eddakiika 5 oba muyingiddemu omuntu oba tayingiddeemu egenze oba jadduka okugigoba oba tagigoba egenze. Obuka ejamali nenva mu train nga abantu bonna badduka nange nenziruka nina nze simanyi gyendaga.
Omuntu ali kibabusa onzijukiza wano mudduka ye tudduka ki obusajja bubadde bujja oluwabwo naye nga buddusa obumanyi kati bwewadduka oddawa nga tewali naye olwokubanga nali nvudde eno waliyo dduka kati training etuuseemu leeti katono badduka okuva wano bakwate endala eri baleme kumisinga ki kubanga obudde bwo zo zitambulira kuki ku budde munnange eno bwesiba bweti bano badduka kukwata eri train koze eti nange wano wafiira muloge kambagoberere nze Kampala olowooza omwana yali annonye yayita Alex enti oddawaate nomagamaga wali yammanyi Alex nga nze ndi ku madaala ngenda nabali nendokolange yampita saagala kozza kagambo ndoozi ayagala laba embuzi si kyeŋŋambye yali yava eno oli tukirowooza nti bwaki bwe yayogera kubanga naye yaliko embuzi ndowooza ngatuuse eri oli kiki kyenkugamba nti tulina tuddukanga ne tumanyi tukola gyetulaga abo abasajja tebamanyi gyetulaga bandibadde bakyogera nagamba Kyagulanyi saamugamba nalowooza mu mutwe gwange nti nze lwaki mba ngenda okuba pulezidenti kabineti yange sijjasanguza nga sinnaba nemmanya nti yani Kagolo yajja okuba minisita wa defense kati abantu bwe baba baagala gavumenti yo lwaki tebannooda nga buli musajja gwenenze mu kifo ajaamu bulungi nnyo wakiri mbalimbe kati tebabakutte tebali mu makomera baani be yali alonze Kyagulanyi tebali mu makomera anti ababa bakutte be bali mu makomera kati bo bali bulungi nnyo abali mu kkomera eryo gwe lyoyita ekkomera ekitalya gye bali bali bulungi kakati bonna ababakutte ate bo be bali mu kkomera ko balina obbakuumirayo eri ebyo byonna nnyonnyola lwaki bo be bali mu makomera basibe omanyi amakaago gennyini oyinza okufuuka omusibe mu makaago butuuka waka nga ate nga weewuwo omulala n'atuuka waka naaba nga alifu kakati omusibe omulundi ogumu asiba yaba omusibe lwaki mirundi mingi oli gw'osibya alivaayo oba talivaayo tewali amanyi bw'alivaayo alikolaki tali kusanga mu kkomera ali Ssebwana Alex nzikiriza nkubuuza ekintu kino bwe twogerera Kyagulanyi ali kudduka oba mu bintu ebyangu bye twandigambye anoonyezebwa byonna biraga nti ali Uganda olowooza kino kyali pre-planned Kyagulanyi oluba okulonda ne balangirira Museveni adduke nga kikyabala ani Kyagulanyi okubala ki okubala okudduka okuva ewakaawe n'asigala mu Uganda ekyamagezi nnyo lwansonga Muteesa azaala Mutebi Kabaka mistake gye yakola yali egi kuva mu Uganda genda Bulaaya yamaliriza bafiiriddeyo nkugambye abasajja bamugamba nti mukama waffe tugambe bugambi siga tugende tulumbe ne basima ebinnya mu nguudo ne bakola biki naye Muteesa alina mentality egamba nti bali bajja kujja bakwano be owulira ate yali naye oba mwana muto oba yatya nnyo actually yatya nnyo ne bwaba gwe otya nnyo omuntu abadde ku Namulondo ng'oli muto emyaka gyo nga 2 olubiri ne balulumba ate nga yalina emmundu esinga obunene kati bano bandi bagamba nti singa abakusigala wano oba tetyandemazeeko na wiiki ndala ezi abaganda bandi mukubi naye yayanguwa yatya ekyekango kyali kingi kakati ono
bwabanga ddala yeekwese muno kakati ndoza amanyi oli gye yakolera biki sibimanyi ebyo kagulu oli musajja wa mazima saagala bibeera mu nnyo lwa nsonga abasajja tebintwaza kitalya owulidde lwaki mba ngenda nkoze iki anti obyogedde bwe mbaako kyenkoze lwaki biba bintwaza anti oyogedde amazima tewaliiko mu dduka wano nkyamulimu namuvaamu tomuvanga namuvaamu dde kyenjagala okubuuza ekibuuzo ekiriraja yagwawo dde eddukaduka oba ddukaduka kyotamanyi kyekitegeeza oba tukimanyi kyekitegeeza ddukaduka kitegeeza ku butabana kiki tumanyi diro dduka tumanyi diro bwepaka tumanyi kyokola oyiriba muyiriba mumukiyita kuyiriba kati naye kirifu ekyaffe kyali ddukaduka ddukaduka takoma kukudduka mundu zokka bamuyitanga kusala kikuubo waliwo kyebayogeranga awo okumusala ekikuubo oba kyetwandegambye ngaokutemya n'okuzibula ddukaduka taggwawo ddukaduka bw'ava mu politics oluusi adda mu education bw'ava mu eya Africa bwetyo bweri bw'ava mu education ddukaduka nadda mu military bwe tuva mu military ddukaduka nadda ku media tebabawera baatuwerako yali tuulatuula oyo yali tuulatuula so bwe twali tukola mu CBS baatuwera ne bagijjako ekyo si ddukaduka era yali yefaananyirizaako si kwefaananyiriza nze gwe wali tobamanyi nakumanya abaana abaali bakola awo abaali ku bizibu nsamba wali omumanyi gwe eyafanga entemu yenzungu ye yamutta olwa ddukaduka oyo yali ku media nga baweze Buganda nsamba nze yakolanga obulango bwange ente nzungu nemutta mu ddukaduka oyo ng'asomba ebisagazi binti ente terwawo kolibirya baba nsamba nabda mu ddukaduka ne musanga awo ku kipika nga nsamba kyeki ente nzita era amalirize mukozere ddukaduka mumulaba ddukaduka kyeki nti bakubye Ekyagulanyi oba agundi anybody nti oba politically related issues naye ddukaduka ajjira mu forms zanjawulo naddala wano mu Africa. Okusigala kwa Bobby mu ggwanga muno nga tamanyikiddwa waali kulinako kyekugenda okukola okutiisatiisa ku gavumenti eno. Nze simanyi oba mwali oba tali. Tuteebereza kuba byakola n'agamba wano we yali waliri yali mu mugga bagamba yali Nakivubo channel we yakwatira video ekitegeeza mwali mu kibuga akiyitamu naye akiyitamu mu bubba mu ddukaduka we bw'aba gwe wandikiisemu otya kigambo kyebayita bakunoonya kibakuntumye bakuntumye zaali loleeza edda wazirabako naziraba bakuntumye ng'ejja efuluuta ng'omuntu ate nga tebazijjaamu omuli poliisi naye nga buli lwegira buti ekyalo bakuntumye nze simanyi Kyagulanyi kyaliko sikujja kuli nze kati tutubogera mu bwogezi njagala nnyo Kyagulanyi nga gundi nga artist politically tomuwa kalulu sinnamanya kyayagala oba nkijjamu ekikye kyayagala bwe kiba kijja mu kyange tujja kukolagana nze si ngatto nti mugenda jjambala otwaleko ogwa left atwale ogwa right bw'oba omwagala bw'oba tomwagala ate era olina okkirizibwa obutamwagala tekikkakatsibwa ekigambo ndowooza okwagala nzisa kimu naye nga artist ffe baatuvumira emyaka 50
musiru ddala ne batuvuma Makerere abayatisi ne babagoba awaka mutaayo oyo golaba baamugoba n'agenda e Zaire n'amala emyaka 10. Bantu bangi nnyo abatuutuzibwa nti oyo mwana waani asoma ki ye nti ali mu bino omudongo. Nze nyazaala wange yasookaga nti omwana owange omulungi bw'ati ayagala atya omudongo ng'alaba okuwaayo omwana we gy'oli Alex omudongo. Temumanyi kintu kye tubadde tuyitamu okuvumibwa ng'abadongo oba ng'abazanyi ba katemba ne bakuvumira mu paaliyamenti atwalize katemba akuvumye ffenna atuvumya ninjareti one is an injury to all. Owulidde n'ogenda awantu ne baga nti oyo tayogera tatutawaanya oyo mudongo ayogera kiwebale nnyo eka ne banvuma nti oyo yasinga obusiru wano ng'olwaki ndi mu bidongo ne mu mizannyo bo bakyali eri ebbali g'oli Kampala. Kakati batuvumye emyaka emeka ate in fact gisukka baprofesa Makerere nakati abamu bakyatuvuma usiru ddala togenda kusomera emudidi akazimba akafe Makerere kalinga akasiisira kali ayasajja batojose baganda akazimba akafe ke kasembayo okkunama mu university. Naye ate okimanyi kati wetugenze nti ebintu bikyuse table za turning. Anti kakati uliza nze mbadde nkumalira lwaki nzise ekimu ne Kyagulanyi si lwa byabufuzi byokka ebyo bigambo ndeka maliyo Kyagulanyi ndi naye nzisa kimu naye so si kumwagala oba si kumuwagira oba kiki ebyo private matters zange ebyo byange. Yes, ne wano kungulu ne mwebaza okutemera batisite kubo at least kale ngabenga yasosoba wakubiri batisite okutandika okukyusa image okuva mu musiru ddala okudda mu muki kubanga kakati ensi yonna waliwo yakolako comment n'agamba kati Senkubuge n'obwa Senkubuge bwe ono omudongo simanye muzanyi wa akimaki mu politics waliyo katemba suulidde nti mbyobufuzi Alex Senkubuge akimayo ki ono munakatemba alowooza ebyobufuzi bya katemba ne President Museveni yayogera mu and I quote, Bobby, stay in your music, sigala mu bidongo byo, politics leave it to people. Abamutegeera n'agamba mbu abaana abo abato bakyago oba abeefuula abato bakyago baconfusing ideology ne biology. Tebalime confusing ki biology ne ideology. Ideology abasajja abakulu bayinza okubanga bagitegeera okusinga ki bana aba biology omuto ebemyaka emiki ne yerabira waliwo kyatayogera nze kulwange ndaba nti naye confusing evolution ne revolution. Evolution kintu kiri kyokka ne revolution kintu kiri kyokka. Nakubuuziza nti bw'otuula ne Museveni omubuuza ki wandimubuuziza do you understand the difference between revolution and evolution? Kendo kimubuuze kimubuuze naawe ate nkimubuuza wano mbuuze yajja okugiraba programu enagiraba nze nkugambye seetaaga mubuuza kuba nkimanyi. He was right to say nti abaana baconfusing biology na ideology. Which ideology it is we don't know yet oba we will know yet. Nze nenga nti no. The other way around also, some of us elderly people can confuse evolution with revolution. Ochiraba akati byonna tubyetaaga. Twetaaga biology, twetaaga ideology, twetaaga revolution, twetaaga evolution. Byonna tubyetaaga. Obisomako
so kubisomako bikozesa nobimanya netumanya kiki kye tulina okukola. Okubisomako ebyo ebintu kizibu nnyo okubisanga mu ssomero kubanga essomero liri patterned okusinziira ku syllabus gye babagamba okusomesa. Naye bino you have to sit down and think through it. Okitegeera. So osuubira Kyagulanyi agenda kuvaayo gye yeekwese ye bw'aba avaayo ayinza kuvaayo. Naye kankubuuzeyo ekibuuzo nange. Bantu babiri bokka bomanyi mu nsi muno Museveni ne Kyagulanyi. Nabuuziza ne Trump. Okay, Trump waffe. Ogana mbuuze kwani. Namaganda weebudde yawonya abawala abaana wali omwogeddeko. Ankwatirako. Ono weebudde owaffe hero. Mumanyi. Nange njagadde kubuuza nga bwe. Omusajja oli eyafiira mu AIDS yani Dr. Lukwira. Wali omwogeddeko. Nedda. Twogere ku Nakivubo Channel. N'amataba agali e Kampala. Channel yagaziibwa. Ge mazima. Yes. Hamisi yagaziiza. Buli ebadde erina channel emu kati eri double channel. Naye amataba gakyaliwo. Yes. Omubuuza kiva ku ki? Ate wonna Sinnakivubo ono yekka. Bw'otunuulira Jinja Road, Hamu tagendangayo. Ekyambogo. Bw'otunuulira walinga ku Electoral Commission. Ku Centenary. Wonna wajjula amazzi. Kati kankubuulire. Nali mu nsi London. Wansi mu bidomo mu eyo amazzi gye gayita. Loole ennamba eyingirayo. Loole eyinza okuyingirayo nga waliyo ekizibu. Neegendayo. Omuvumu gujyamu n'emmotoka. Ne loole. Loole nedda emmotoka entono eyingiramu. Yes. So ebyo byonna weebiri. Okunoonya ekizibu kya mukoko oyo simanyi amataba ago kijja kwetaagisa abantu okubeera eri wansi ng'enkuba etonnya. Amazzi gabatwale. Anti otandise. Basi kati awo nga biwedde awo tukoma ffe. Mwana wange togendeyo amazzi bwe ganaakutta. Olidde naye nga kyandibadde kyetaagisa omutawaana ddala guvaawa Ssebaggala yagamba nti yayitanga okuva e Kawempe okutuuka e Kampala mu mwala. Nga bajja baavula mu mwala. Ssebaggala ono omugenzi. Kakati goyinza okwavula leero n'ova e Kawempe n'otuuka Nakivubo mu mwala wansi. Sisobola. Weebale nnyo. Ye omanye ebiguli mu mwala ogwo. Omanye ebiyinza okugubaamu. Ssebaggala alimba. Ssebaggala yalimba. Teyalimba. E Kawempe waliyo omudumu oguvaayo ogugende. Gundi ezo baziyitanga tutya. Ebidomola ebigula. Tekisoboka bannange. Eki? Oyavulira ku mumwalo okuva e Kawempe okutuuka eno. Kati lwaki ogamba tekisoboka? Tekiriyo omudumu guliwo ogwo. Tewaliiwo ogwo. Naye ffe abaagirabako weetuli. Nze gw'oyogera naye mbimanyi nange nalaba ku midumu egyo. Wayavuliramuko? Yes. Twalina omulalu nga tumuyita Luwuba Lukono ku Lungujja wano. Olidde nga waliwo omufulejji otwala ki omwo bwe twayavuliranga kati lumu twayavulanga naye ayavula jjeeno naye naffe tugenda eri baasi. Mwayisinganya mutya? Ndeka tuli mu reverse. Omulalu ng'awuubiramu omukono. Yamalanga kufuluma n'awuuba omukono bw'ati mu sitenseni ng'awuuba omukono bw'ati. Simanyi kyamuliko naye nga tumuyita Luwuba Lukono. Ayambala lubugo. Munnange tuzannya tuli mu kifulejje naffe. Mwekulula mugenda tugende mayi waliwo amapeera waggulu ali. Sajja gwe n'olimba. Ne mwekulula okuva e Lungujja nga mugenda Kampala mu Nakivubo Channel. Si kyeggambi. Yes, si kyeggambi. Nakyo muyinza okigamba. Tokigamba. Twakomanga.
omanyi gwe twakoma tumanyiwo wano Mengo getugende mumaaso twakomanga Mengo ssebo. Njagala kukubuuza ku mbeera eriwo. Embeera eriwo tubuuzizza ku mataba naye ekyo si kibi yes ku business people kuba ensobi siiyo ate si abo bazimbye bakka wansi bamanyi Kampala Kisenyi planning Kampala bwe yabeera emifule gy'egyo wansi girina okubeera studied just as airwaves ng'ennyonyi bwe ziba ku kisaawe simanyi wali olabeeko ennyonyi kisaawe kisinga okusuula ennyonyi kikago owulidde ennyonyi zibeeraawo zigira ebimu egenda kateego eno nekka namalako mu nnyonyi essaawa yawera nga twetoloola mulindeeko tuli mu kyo ki kye twagala era tulinde ki ekintu kya wansi ekyo kiveeko kyogamba hamu kye yakoze nga solution is a problem now. It's not a problem, it's a challenge for him to know more about why the floods are here. Okitegedde nti ebintu ebimu tulina biyigirako okusobola okumanya bye tulina okuzzaawo. Nga n'abasawo tebamanya byonna naye era gye bakoma okugenda nga bajjanjaba. Kakati ku ssaawa alina byalaba gwe byotasobola kukola ki kulaba namanya nti awo tujja kukola tutya kati ffe bwe tudde eno ne tugamba netuvuya nitwogera bino nabiri bye tutamanyi nako mutwe namagulu oluusi nze kyevaga nti ebintu ebyo nze tebinkwata byolaba nga tobirinaakuma olutalo lwa buntu nze olwange olutalo lwa buntu ka buntu lwa buntu character olidde omuntu okutegeera okumanya okubeera proud of who ebyo byonna so si okugenda mbeere mu mwala njogera ebyomwala ebyo ikale omwala kiki ekyali kikuyigiriza ekintu kyonna ng'okiyiseemu nze nina ebintu bingi nnyo byempiseemu ebinjigiriza nti akati kola bwoti naddala nga bwe muyemizanyo okuwandiika nomanya nti guno ekyanzita publicity nakola bubi kino ekyanzita main character wange yazanya bubi ekyanzita wano kagolo kwogera ne kagolo ekyo nemmanya nti nakyo sikiddamu naye sikitwala nti ofuuse problemu yange ena question yawo maaso awo ngibuuze kati sebo nafuna omukisa nenjogerako nange oba ne Haj Ashraf simwogerere onzizamu ebyo nafuna omukisa n'agamba ayagala afune one on one tukole pano twogeremuku enkulaakulanya ani yasuula bakatemba ani yasuula industry oba baani abafubye ennyo okusuula industry. Government yasuula industry is finished teri kirala era ne yeesunga okufunga nkugambye ansangimuwadde government yasuula industry era ku bantu be batta n'okusinziira ku wamugambako amawulire n'omuweetaano bwoti n'omugamba kwata agenda zituusa mu mukono gwe gumu nga zeetoddeko dda kati ekyo kiyita kutwala cash but to me eyo distortion mu theatre that's a distortion ninza okugamba wano ekigambo nti kagulu ninkikugamba mu kyama nti olugendo kigambo oli n'oli nakigamba kigenda okuddayo kigambo kirala ye distortion kyentegeeza wirise mwogerere nti saategeeza just real cash olidde abantu abamu bwe batyo batwala ebintu tugamba omukalukalu takola ki ajja obusera
Sebo njagala nkukomyewo. Bw'otunuulira embeera gye tulimu right now. Munani. Nze naawe n'oyo omulabi wa leero ateeka komenti ye ku bintu bino. Otunuulira Uganda nga okuva bwe twakoma, okuva bwe twalonda pulezidenti w'eggwanga, ebintu bikyuse. Tulonzebwa pulezidenti ba 2026. Omutembe yagobeddwa ku kkubo. Obubbi ne busitula ejjembe. Kino kiri kati kikyali nnyo ku kkubo. Ne mu maaso awo kijja kuyingira ne mayumba. Kasito kimanyi. Kasito kitegedde kyerinde. Ojja kuba mu yaayi ate okitegedde nti kijja kuyingira ne mu mayumba. Kyerinde. Ntya. Wemanyi olina abaana 6 nze sirina. Ngamba awaka kati. Nange sirina awawaka. Okay. Bonna bawulina. Kati bw'oba n'abaana 4 n'ogula embwa ogula mmeka ezinaabakumba. Kati togula mbwa ezenkanankana n'ez'oli alina omwana omu. Kati okusinziira ku makaago ate ekintu okitegedde kyekuume. Owulidde eyo yonna poliisi gy'olaba batugamba is for prevention and oba biki ebirala n'amagye olowooza lwaki tulina emmundu tomanyi nti walibaayo olutalo tulwekuuma ne tuzigulirawo oba ne bazigulirawo bo naawe otegedde nti ababbi babajja ku butembeeyi kati obubbi bugenda okukola ki? Bweyongedde ebijambiya bigenda mu maaso era ne bakusanga awo ng'otambula bakukuba jjeeke. Kati ddira enjuuyo ogiteekeko nti nze omutembeeyi gwe baagoba ku luguudo tibajja kuyingirayo. Abajjaga nti oyina ennaffe. Ge magezi ge wandibadde bannayuganda. Example. Si magezi, example. Abantu kiga ku nnyumba yo nti nze omutembeeyi. Kagolo omutembeeyi. Tobawulira bwe beeyita. Alex Mukulu omutembeeyi. Tobawulira bwe beeyita kyuma kya Yesu. Oyo omusemberera. N'obubbi bw'amataka bugenze mu maaso era yamukutte kyuma kya Yesu. Naawe kakati teeka ekipande ku nnyumba yo nze omutembeeyi yagoba mu ki? Olaba oba onoolabayo ennyumba y'omutembeeyi eri mu kibuga wano. Olwekwoga nti babagobye mu kibuga. Bannanga abalabi ba Extreme TV, abalabi ba Uganda ey'enkya, abalabi ba Omunaala, abalabi ba Asaki Films era abalabi ba channels zaffe mwenna. Mbagamba nti beera wa buvunaanyizibwa bw'ogendayo olaba subscribing era liking. Tulina omusajja nga olina kukozesa bwongo okumanya omuntu gw'odiringa naye. Entegera ye si ya bulijjo, si y'abantu oyinza omubuuza oli otya okole ki? Sebo oli otya? Okole ki? Omukolere ki? Atago si malala. Tukiyita ki? You have to build your confidence to be alone. Oteekwa okuba ne character. Kyova olaba nze tulina character. Kyova olaba nze njirwanirira. Osiza otya ssebo. Naawe noddamu kiyego kyabadde kinnema wano oyagala bakulabirire. Naye nze wasiza otya ssebo okole ki? Confidence yange ngenda naye teri alagala mulabiriranga musajja. Ate teyeerwazanga musajja ng'alina omukazi. Buli lwasituka asinda businzi. Olunaku lwaleero onaaba luzibu. Owulidde. Confidence ejjanga toyagala. Confidence ejjanga toyagala bantu kukola ki? Kukuwa approval yaabwe. Abantu abasinga baagala Poem. I'm running low.
Kijemo jintere. It's 1.5 hours. Kola bili temudda wano. Jinyige munyi. Ni Kagolo. Tosobola gula soketi zi. Hiyo. Tosobola gula bintu bigirikika. Wange. Ka soketi yako busoketi. Aba videos babikozesa naye ababitwala anti babidda babikutudde babyono ye business eyo gye walonda toyinza kutta mbizi noona amasavu abo mukateekamu kijja kubeera mmwe gwe editor kijja kubeerawo okusalawo okwo sebo tujjeeyo njagala okubuuza currently Uganda's economy affairs oba gye tuwandiise the GDP eri ku 6.3 mu 2024-2025 ng'ekosa nga olwo ng'ekisinzo ogikulaakulanya ye oil project development gye bayita ECOP era tusuubira nti oyiro ono agenda kuyamba nnyo eggwanga naye buzibu ki bw'oyinza okulaba obuyinza okujja mu as result olw'okusima amafuta ga Uganda gano kubuuza bwangu ki obuyinza okujja olw'okusima amafuta gano obuuza buzibu the economy so luuku ku bwangu obuyinza okubeerawo kasitoneeta wange ate noyagala okunoonyereza obuzibu obugenda okubeerawo nga tebunabaawo okay prevention is better than cure yes naye nga kwegamba tulina nnyo mentality yegamba nti oyira ajja tutaasa tasobola nga omubulu weeguli tasobola nga tewali kaabuntu abantu era bajja kubuddamu abalala bakola ebitagasa abalala bagaggawale nnyo bannannyini ettaka bafiirwe nnyo ate bagobeyo abantu abalala ogenda kuwulira nga ate naye waliyo ddukadduka ebifo nabyo bitandika okuwakanirwa ebyo kaakati ebyani atwala kiriwa Museveni yatwala dda abantu ne basoma oyiro oba nakiwulira ddida tewali n'amanyi oba baki oba baki naye yabatwala dda ng'awerengedde kati bali mu bifo ebya waggulu gwe nno jangu wepanke mbu omaze makerere ogenda kusoma oyiro manya kukola mu oyiro ani nakikuwaayo wamusoma timusomi lwadde ndi mupya naye musomi omusomedde ku internet mwana wange ogwo wagambye kati Uganda wetuuse tebakyatwala kituufu naye gatta internet n'ebintu ebiri technical nti oyinza okusoma ku internet nga bano abafumba emmere gye bateeka ku internet ne bakulaga recipe oba wali okirabyeko naye gwe gy'obifumbeko olaba ebivaamu bakulagirira bulungi nnyo nti akajiiko kamu ak'omunnyo akajiiko kamu akakiri pasire naye ojja obigezeeko obifumbe oliraba byolirya oyinza okuluma ekitole kya sabbuuni kubanga kiri kiba kirala wabaawo ekiri tekiniko ng'omuntu olina okukimanya tekinikali nti oba onangambye kajiiko kamu neddalimba nze nina kino nja kuteeka mu katundu tuteeke mu katundu oba kanteekemu mu busatu mu kifo kyakamu kaŋŋamba olw'ensonga gundira ki kubanga nange nkimanyiiko olidde naye ng'ate ye oli ddala omwetaagira ddala ajja akakole ki akakuteeremu oli kukuwo gundi ekipimo akikuwere ddala bulungi olyoka ofuna ekituufu ne oyiro abasajja bamusomedde kakati gova eno mba omusomedde ku internet kale naye ate omwana wo wamukwata n'omuweerera tunuulira n'ekirala nti oyiro agenda kuggwawo naye
nga tetukyakozesa wago mafuta tonnabiraba era kyembadde njaga